bozi yenze monokere ndi munnamasaka obusungu bwe nina obuyitirivu ennyo ku Gravity natuula wansi n'enjiyo oluyimba lwange olwa Chokolo naluyize emyezi 9 oluyimba olwo mbali nakalutekayo ku YouTube nga lukamala omwezi ng'ogumu Gravity n'ava eri n'asaatukira mu luyimba lwange naye kuno nsindika message Gravity abantu bagenda kukyayira bwereere singa tekakutaana n'ojjayo oluyimba lwa Chokolo abantu beba tuwagala abantu ffe tuli baweereza naawe oli muweereza oluyimba lwa Chokolo bwemba wasanga ndukoze nga lutadde nga watambula mu social media zonna oluyimba wali oddamu lwaki nga tokimanyi oluyimba olwedde gye luli lutambula mu mangu ddala nnyo nojja n'okola ne video n'ogiteekayo video n'ogita n'okwata ba TikToker bonna n'obaleeta ne mugenda ku bichi ne mukola naye ng'oluyimba lwe mukola okimanyi bulungi ti oluyimba si lulwo producer Bawa oli producer mulungi Gravity yakuneemingako wano nga Gravity agamba nti oluyimba go walukola lwaki wateeka mu logoyo Bawa olinamu abaana n'ebyana music industry iragawa ffe tuyiye ebintu byaffe mu bulumi obw'ekitalo ne tukola oluyimba lwaffe nga twagala lutambule tuke ku bannyinirwo ne mukwata oluyimba ne mudda nze n'obusungu bwe nyina simanyi na kumanya Gravity ndi munnamasaka jayo oluyimba lwo ozanyide ku monokeri munnamasaka olwanga oluyimba ogenda ddujjayo saagala kumanya era omuntu yena yena agezaako kuŋŋamba mbu ate Gravity olina okugyayo oluyimba lwo nabadde wakkuwa olunaku lumu naye ngeri gy'obadde nti olina amaziga ga maama nkuwadde ennaku 4 obe ng'ogyayo oluyimba lwange sigenda kuttira muntu yenna ku liiso ng'akola ebintu by'ekiyayi tukolere abantu tuweereze abantu oluyimba bw'olaba nga lubadde lutambula ofaana lwo lwaki olukolera wa producer Montez ne Trix Gravity wayogerako ko naye nga namukubira essimu naye ng'ayogeranga mu mbejja ng'aseeyeeya buseeyeeya yayogera aseeyeeya yeebase ne mugamba Gravity bwe yalaba ne muganze munukeri nanzijjako kuba kimanyi bulungi nti oluyimba lwe yakola si lulwe tunabeera ng'eggwanga litambula bwe lityo obubbi nga bufuuse obubbi music industry tunaakomawo mu bigambo by'oteekamu Bawa agiramuwa Bawa gundi amuneeminga ng'omu ku bakola oluyimba ne producer omulala Gravity omutujju yamuneemingako n'agamba producer Bawa wali bashootinga video eyo yagamba nti producer Bawa n'omulala be bakola oluyimba naye Bawa tiyateekamu logo ye mu luyimba olwo kitegeeza ne Bawa naye ateekeddwa okuba ng'akikola ki ng'akimanyiiko kuba nali musuubira Bawa okujja n'amugamba nti oluyimba lwa Chokolo gye luli kola obusaanikira taito gitume busaanikira ekigambo kya Chokolo kikole kijjeemu naye rhythm zezimu beats zezimu ekigambo kyekimu kolansi yeemu bannange omwavu tali baako nakake Montez omwesiga kyenkana ki ani Montez namukubidde essimu Montez n'aŋŋamba nze ndi musajjawo ndayira amazima ga Katonda mugulu sobola kutunda luyimba lwo Gravity oluyimba yaluzeemu ku lulwe kati simanyi Gravity ani kirowoozo gye yakijja kutuula mu luyimba lwange luwe munkoleramu awo simanyi naye nga Gravity agyeyo luki oluyimba tuwayo kulayini ezifaanagana n'ezize era ezifaanagana eza Gravity olwange lugamba nti Kabira ki esinga okunyirira tuli eno tusuula Chokolo mawanga Choko olula nga tewaliwo njawulo neekola ki eriwo yenna Chokolo katonza kuŋŋamba nti oli yakoleze Chokolo nawe nojja n'okola Chokolo tonza kuddira oluyimba lwa Bobi Wine olwa Kiwaani nawe n'ova n'okola Kiwaani okitegeera bulungi awo obeera ng'agamba mbu obangaze mu luyimba lwa Principal emisango gino ekigireetera okubeera nti nno mizibu ebigambo byemukozesa omusi byebimu oli bw'ayimba ku mukwano naawe ku mukwano kati Chokolo liraze nedda oluyimba wano tulina ennyimba ze tumanyi ebigambo bye tusinga okukozesa ekigambo kiba nga kya mukwano kyo kisobola okutambula nga kyekimu naye tulina wano ba artist be tumanyi nga bo bayiiya balungi nga balaba Kenzo bwayinza okuyanagamba nti Zigiddo Bolingo nga balaba Pazi walina oluyimba lw'enkudi kati gwe toyinza kuba alina ogamba nti wakoze enkudi oba wakoze oluyimba lwani lwaliri Pazi nga ne rhythm zezimu kati singa oluyimba olwo ekigambo kya Chokolo kyabadde kyekimu naye nga rhythm zaawukana lwandibadde oluyimba zaki zanjawulo naye rhythm zezimu bivuga kyekimu mu time yeemu otegeera bulungi lwakuba nti ye akozesa kasente olw'okuba tuli bayimbi b'abantu ye kyakola tuli bantu ba wansi ye kyakola akwata sente n'afuna ba TikToker bonna n'abakuŋŋaanya n'abatwala n'abakola ki oluyimba lwange lutambula bulungi ku TikTok ku YouTube wonna ne bwe yafulumya oluyimba olwo bakirayanti bange ne bakompulenga ne bagamba munnamasaka oluyimba walutunze oluyimba lwa Chokolo mawanga walutunze oluyimba lwa Chokolo ne bagamba oluyimba saalu ne bagamba ate Gravity yazzeemu lwaki ne bagamba ngenda kwogerako naye
nagezako okubira Gravity essimu nga bule mukubira essimu njogere ne Gravity ayogera aseeyeeye ayogera taddamu anzijjako bujja naye ngamba kati kaŋŋende naye okubira omulanga mu mateeka basobole okukola ki basobole okunyamba gye oluyimba lu toyagala munoonera linnya nze mbadde mu kuyimba okuva 2012 nga nnyimba walabeko mawulire nga nvayo mawulire nga complaininga ku muyimbi yenna naye ekintu bwe mba nga nawandiise message yange ne ngamba nti jjukira fe abayimbi tubeera baweereza bwe mba nayimbye oluyimba lwange n'ensalawo nduweereza eri eggwanga mbakiraya nti baffe bafaanizi mu bakama baffe ate nawe nojja noweereza ekintu kyekimu doesn't make sense. Abantu ambajja gamba since oli muwandiisi lwaki otoluleka n'owandiika olulala Gravity ansinga ennyimba ayina ennyimba nga mpitirivu nnyo lwaki tava ku luyimba olwo oluyimba lwa Kyokolo mawanga lulimu kabira nga 17 kati bwajja n'ayimba Kyokolo nange nayimbye Kyokolo abantu basobola okunkyawa singa bamanya nti oluyimba lunalukoze eki naluvuddeko era ndi wano lw'amaanyi g'abantu kuŋŋamba oluyimba luba walukoze nga tolukoze Gravity addamu lwaki so senga talujjayo senga tateka mutaddemu agenda kutegeera munnamasaka nzaani agenda kutegeera munnamasaka nzaani munukeri munnamasaka alina okujjayo oluyimba lwe ebintu ensonga ziri mu mateeka si bya joking subject mutulo ntwogera bwogezi bya just koma wano agenda kubitegeera agenda kutegeera nzaani kino ekibba nnyimba kitandike kati okukoma kati buli muntu yenna abadde abba ennyimba yenna kati agenda kukoma alabire ku kino kyetugenda okukola ebiddako tagenda byagala singa tajjayo oluyimba muwadde ennaku nyalwa nsonga nti ali maziga ga maama fena tukimanyi nti abadde munyiike naye ate ne woba munyiike era toyinza kuddira luyimba lwa munnamasaka ate n'oluddamu kyo tekikola makulu ava mu bizibu akole ebintu ebituufu tuli baweereza tosobola kujja ng'oluyimba lubadde lwakoleddwa n'olusanga ate nawe n'olukola nga bwe lwakoleddwa okitegeera bulungi abantu bagenda kukyawa Gravity abantu bagenda kukyayira ddala tuweereza abantu tukolera abantu banaye ba TikTok mwena ba chicken tuweereza abantu tukolera abantu batusamu obwesigwa tubaweereze bwolaba oluyimba nga lubadde lutambula ku social media nga waliwo aluzeemu bigaane tokola challenge bigaane ogambe nti oluyimba olwo lwabbiddwa sigenda kukola ki kuluddamu n'oluyimba lutambula ba TikTok oluyimba mulukola muluddamu naye ng'olwange mbadde mulaba nga lukola ki nga lutambula omwavu tali baako nakake totidde gaali nze sigenda kutya bya gaali nze nyina abantu ndi muntu w'abantu munnamasaka nze sigenda kutya nze etya Katonda abasigadde mbawa kitiibwa bamaama bataata abatuzaala tubawa kitiibwa naye bwe kituuka ku ky'obuyaayi ng'oluyimba lutwalibwa meseji y'abantu olwo luyimba lwa Kyokolo lulimu kabira nga 15 lulimu abasoga lulimu abaganda lulimu abatoolo lulimu abanyankole bulimu kabira zonna gonza kudda meseji y'abantu eri full package nojja n'ogizanyiramu nze ngera kunyumira ate bakama bange byempeereza mu kuyimba so Gravity omuwa bubaka ki muwa obubaka ajjayo oluyimba lwange ku YouTube ku social media platforms zonna bw'anaaba tajjayo oluyimba ebiddako tajja kubyagala kubanga nze omusango ngenda gwongerayo mpaka nze abantu bali eriba nsula olubuto luntokota abantu bankubira amasimu bangamba jjayo oluyimba nze mulira bankutukira mu nju oluyimba ajjayo oluyimba lwe tufune obwenkanya sigenda kufiira wano nga abantu bangamba jjayo oluyimba nze ne social media mbaleka tinaku zonna nagivaako lubuto luntokota musajja tajjayo oluyimba ne wankubadde alimbizibwa jjayo oluyimba lwe stress enzita ndi munju amasimu ganzita busi kitegeera erinnya Namakajo David Frederick nga ndi munnamateeka era nga wano wetuli ze office zange ziyitibwa GM Kibiriga and Company Advocates nga ndi munnamateeka okusinga yasinga otegeera ennyo creative industry era nga ndiwo okusinga kulaba nga ngonjoola ensonga oba nga nnyambako abayimbi ababeera banyigiriziddwa mu nsonga emu oba endala. Olwaleero tutudde wano nga tuli ku nsonga za client waffe era omuyimbi amanyiddwa ng'erya Moon Kelly naye ng'erinnya ly'ettuufu ye Male Badiru. Era omuyimbi ono abadde client waffe okumala akaseera akawerako era nga ntuli naye waneeno ku saidi yange. Omuyimbi ono yafulumya oluyimba lwe olumanyiddwa nga Kyokolo era nga yalufulumya ku Independence Day, that is 9th October 2024, era nalupostinga ku YouTube channel wamu ne TikTok account ye
ng'akozesa ba distributor betumanyi nga ba DistroKid nga bagenda bali distributing mu platforms ez'enjawulo. Era oluyimba olwo lwapositingibwa ndoza luyiseeko omwezi nga mulamba Mukyanga avaayo yalwekolera yaluwandiika yaluyimba era n'akozesa ba producers ab'enjawulo omuli Montez wamu ne Trix okuvaayo okuluproducinga n'oddufulumya. Naye bangeri ndoza wiki ewedde yalimu ennyamivu nnyo era kyamukuba wala okuvaayo okulaba nga omuyimbi omulala amanyiddwa nga Gravity Omutujju oba bwe tumanyi nga Wabuyi Gerson bwe yavaayo ate n'atambulira mu rhythms z'oluyimba luno olumanyiddwa nga Chokolo ate era naye n'avaayo n'afulumya oluyimba n'alutuuma Chokolo. So kino mu mateeka tulina kye tuyita okuzannyira ku rights za munno omuyiiya oba okuvaayo singa libadde ettaka twandikiriso okusaalimbira ku ttaka lya munno naye kakati naye yavaayo n'asaalimbira n'atuula n'avuruga eddembe ly'omuyiiya munne omulala Munu Kelly n'avaayo n'akolamu kopi eya Chokolo era naye oluyimba lwe n'avaayo n'alupositinga oba n'alwapulodinga ku platforms ez'enjawulo nga YouTube channel era wewetegereza dates Gravity Omutujju yalupositinga ku YouTube channel that is nga 11 ogw'omuseenene November 2024 yavaayo n'alupositinga ku YouTube ate era ndoza nga 13 awo era n'avaayo n'alupositinga ku TikTok. Kino kikulagira ddala nti omukulu Gravity yamala kulaba ng'oluyimba lw'omukulu oli lumaze otambulako ng'omwezi gumu naye n'avaayo n'atambula mu rhythms zezimu ate era n'akozesa n'akoppinga yennyini Chokolo naye n'afulumya Chokolo ng'akozesa rhymes oba rhythms z'omuyimbi munne oba muyiiya munne. Ate era ekirala kikulaga nti ddala project oba oluyimba lw'omutujju luliko akabuuza ebiseera ebisinga it is by courtesy nti mu kuyiiya okuvaayo no appreciating a producer avudde n'ayiiya oluki n'afulumya oluyimba olwo naye wetegereza oba n'owuliriza obulungi nnyo oluyimba lwa Gravity Omutujju tewali wajja ku appreciating oba to let you know oba okutegeeza producer ki yakola ki eyalufulumya okuva ku start paka gye lukoma ng'ate owuliriza bulungi ekidongo engeri gye bijja bitambulamu tebyawukana nnyo na bya client waffe. So tetujjamu okulowooza ne tutuwa torch nti oba oli awo alina ekimu ku bbe kyeyali akola ki kyeyali agezaako okudduka lwaki teyakona kuba producer abaakuba oba abaagattagatta endongo eyo ey'oluyimba. So tuvuddeyo olwaleero nga tuwandiika ekibaluwa kino kye tuyita demand notice eri omukulu Gravity Omutujju nga tumugamba nti olw'oluvannyuma lw'okuwekkaanya ebyo bye tutangaazizza eggwanga wamu n'okulaba ennyimba ez'enjawulo tumugamba oba tumulagira akole bino wammanga mu nnaku 4 oba obutasukka nnaku 4 kuba singa aba tabikoze ate tujja kuba tetulina kyakukola okuggyako okugenda mu kkooti z'amateeka okutaputa ate era n'okusaba kkooti eveeyo emulagire ku ssente ze era ku risiki ye abe ng'asobola okubikola mu mateeka. Ekimu ku bye tutegeeza Gravity Omutujju kyalina okukola aveeyo mu bwangu obw'ekitabo ajjeyo oluyimba olwo lwe yakola lwe bayita Chokolo okuva ku social platforms zonna yaluteeka obutasukka nnaku 4. Ekyokubiri aveeyo mu lwatu yeetondere muyiiya munne Munu Kelly olw'okuvaayo okukyankalanya ebiyiiye eby'omukulu Munu Kelly aveeyo ng'ayita ku mitimbagano gya mainstream media mwenna wamu n'ezi social platforms oluyimba lwe yavaayo okutuulamu mu ddoboozi lye kwe luzze luzannyira aveeyo yeetonde mu lwatu. Ekyokusatu aveeyo ayirire client waffe miliyoni ezitasukka 50 obutasukka mu nnaku 4 era
era tumutegeeza nti tuba tetufunye kweyogerako okumatiza mwezi ennaku ennya ku nsonga gye twogerako tujja kuba tugenda mu maaso n'okumuteekako oba n'okuggulawo omusango mu kooti wano eza Uganda for copyright infringement nga tuyita mu tteeka lyaffe erya Copyright and Neighboring Rights Act Cap 222 akawaayiro 45 wamu 46 mu eryo etteeka. No, era kyemmanyi kuba efulumya office processor waffe ali mu kutryinga to contact Gravity. Omanyi kakati court zabitereezaamu even on WhatsApp where you can serve oli na acknowledging a receipt. Era kyemmanyi yo ku WhatsApp nzamaze n'omuteerako already service. Mugambi mwetaaga Gravity asasule ssente zitasukka milioni 5. Tegeeza ne wabawo emitwalo 5. Ekiwandiiko kirikkiriya asasule milioni 5 eza Uganda. Ezo nno ze zimu ezijja okompensatinga kuba buli munabitone oba buli muyiiya ateekamu ssente mu kufulumya ki project ye okuviira ddala mu writing, okudda mu producing, okudda mu video editing, byonna nga bitufuna tuba projects zekola ki ate wamu ne damage, psychological damage omuntu gy'afuna omaze oteeka project yo katale ate omulala akoze eki agitutte. So tulina kye tuyita compensation and loss of monetary value mu luyimba. Kati essaawa eno abafans abadde bali subscribing ku luyimba lwa client waffe oba osanga bagenze ku luyimba lwa Gravity Omutujju. Tulabyeko emisango gwe giti mingi nnyo naddala mbayimbi abakulu nga bafuna ennyimba z'abaana abato naye era giggwa bwe gityo suubire ti namwe temugenda birikaawo just andooza wema nkubiddemuko ku ttooki sitera kubeera mu bintu bikomaawo. Ekyo kibaddewo nga nzikiriza nti creative industry erina obuzibu nti terina ba lawyers abandi badde bategeera copyright nga tebategeera ne creative industry oba giyite music industry. Tulina ba lawyers bangi nnyo abategeera copyright and intellectual property naye tebategeera tetuyita creative ki industry oba giyite music industry. Gye tuvuddeko ndoza tugezezzaako okutereezaako ku music industry nga tuyitakoko mu ngeri y'amateeka. Era twatulako wano eno nga twadressing ensonga za Serena Bata Abitex, you remember. Era twatulako wano nga tugonjoola ensonga za Daddy Andre ne Nina Rose tujjukira bulungi. Era twatuulako ko wano eno abajjukira ku nyegenyege eyaggwako nga basibye munamuyiiya Serenya Ernest mu nyegenyege Jinja. Era tujjukira bulungi twaliwo nga tukola ki tumujjayo. So ebintu byedde bibadde bibeerawo twategeera nti ndoza industry terina bulungi munamateeka ezabayambako. But tuvuddeyoko okugezaako okwaappreciatinga music industry n'okutegeera bannabiyiiya bano baba nabitone tulina bakwata batya era tulina kusolvinga tutya. So I doubt oba kino kigenda kukoma wano eno olw'ensonga twamaze okwekkaanya bulungi nnyo omusango gwa client waffe nga tulaba alinawo omusango Gravity gwalina okukola ki okwansalinga oba okuddamu. So tuli beetegefu okugenda mu maaso n'omusango guno paka nga Gravity avuddeyo n'ategeera bulungi nti copyright mu Uganda si just kigambo nga bayimbi abasinga bwe bayogera. Rather copyright and intellectual property kirimu kye tuyita rights, eddembe ly'obwebange oba eddembe ly'omuyiiya. Omuyiiya alina obwannannyini ku kintu kye nga onoobeera n'obwannannyini ku ttaka lyo, nga onoobeera n'obwannannyini ku kamera yo, n'omuntu alina obwannannyini ku nnyimba ze. Kyoba mbasomedde obwayiro 45 wamu ne 46 erya Copyright and Neighboring Rights Act.